nawulidde nti n'omukenkufu Tamale emirundi ne bamufulumiza. Bana abasajja enziba gye babbyemu eggwanga. Bannayuganda bwe mulimanya enziba abasajja bano gye babbyemu eggwanga, mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ku streets za Kampala. It is the final channel, Zanyansa SPV Graphics and of course AFCloud. App ya feyo jengama ntijiteka kofune updates ezenjawulo. Frank Kashumba akomyewo. Mulundi guli yayambalira Katikkiro. Abantu ne bavaayo ne bepika. Abawadde obubaka bwe mbu yali abalinze era akyabalinze. Tunge kunga abantu kunkolako obulabe na kunsosola. Honestly, radio station inomala 3 weeks mukunga abantu bankoleko obulabe. Naye twali tubalinze era tukyabalinze. Tukyabalinze baba mujje. Tukyabalinze. Twali tubalinze nga Christmas. Tubalinze nga abaddu ba Allah be balumba Yidi. It's unbelievable. Eho radio station ne mukunga abantu bambule bankoleki. Nsula ku mizigo gyabwe. Buli kyennyina nyina ekyapa kyakyo. Buli kyennyina. Kitange tyazikibwa ku ttaka lya Mason yazikibwa ku ttaka lye. Mumbole munkoleki. Dirwe mundaba mu meeting zebika. Dirwe muzindabamu. Eneddira nte ye Rwanda. Ezire z'amayembe. Si buno butubukala majjo obuyembe bombi. Kashumba ono era avuddeyo n'agamba Bad Black asasulwe. Omukyala yakola. Agambye mu ministry wali ebikazi byajja biddugavu kati byeru. Byajja tebirina bubina kati bulina ndoddo za bubina. Kashumba yogera. Black successful yakola akalango akalungi ennyo kembadde ndaba buli wendaga. Ongambo kyambu yali volunteer kuki? Mwe munyina abaana ffe tulina baana. Mwe mwagala okulya ennyama ffe tulya entula. Ffe tulina ko matadde oba mwenga mwina sola, mwina amasannyalaze, mwina buli kintu. Mutinkudde bannayuganda njagala mbabulire. But I can assure you, buli muntu yetabye mukubbe eggwanga lino tumumanyi. Mubye eggwanga basajja mmwe ne bakazi mmwe mubye eggwanga lino. Buli lusozi lwonna muluzimbyeko. Mwe mukola ki? President Yoweri Museveni. Simple. Kola ekintu kiri bwe kibo yalaga biga noga yole gonoga maleyo. Kintu kiri kimu. Gamba nti buli muntu ayina ekizimbe kisoka ekisuba milioni 5 akubula eje yajja sente. Oli okolabe embwa zino bwe zifuluma mu office nga zidduka emisinde. Simple. President kyobokola. Mwe bantu mwe abandava oboli we FDC, oboli wa People Power, oboli wa DP, oboli wa NT, obana oboli wa NRM. Kijja tutwalira emyaka 2 okuzzaawo Uganda bana abasajja gye bonoonye for the last 34 years. Kashumba ono avudde era n'atangaza ku nsonga za Yusufu Baliruno. Yusufu Baliruno mwamulabye ng'akaaba agamba yakolera CBS naye teyasasulwa ne yeebuuza obweruufu Katikkiro bwe yaleeta buliwa. Kashumba nyonnyola. Sebo Katikkiro wa Buganda. Wayingira office ng'ogamba obweruufu. Sorting ensonga y'Abaliruno. This is unbelievable. A poor man by like Baliruno nadda ku TV ku social media okulajana. Mutuswaziza nnyo. Omukulu Kashumba era avuddeyo n'atangaza mbu Tamale emirundi yagobeddwa ku mpewo okujjako ng'asayiniza ekiwandiiko ekimugaana okwogera ku bantu abamu mu ggwanga lino. Era kyenva mulabanga n'olwaleero sho ya Tamale emirundi tebaddeeyo. Ekigambibwa muno Tamale emirundi naye nga Kashumba ne basajja mivulu yagobeddwa ku mpewo abakulu bana abasinga okubba sente za gavumenti. Tamale emirundi kino kikugamba bukukkiriza osayininga ebyo ebiwandiiko mbu ono tomwogerako no bagenda kugobera ne ku radio gy'oli no tomwogerako kyavaddi nze bwompita ku radio omuntu gwe siteeka mu kamwaka nga abeera Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi teri mulala. Ekyo kankibabulire. Naye nyina ekintu kyembategekera. Mwenna bafans bange nyina ekintu kyembategekera. Social media. It is the final channel. Simanyi bwecho kirowoozaako naye nga byebyo ebiriwo. It is the final channel. Zanyansa SPV Graphics and of course AFCloud. App yafeyo jengamba nti kiteekeko obenga ofuna updates ez'enjawulo okuva no ku final channel. We out for now.